ensonga y'abasuubuzi buli wooyita buli omu ayogera ku basuubuzi abasuubuzi bafuuse abasuubuzi ninga ate nange ndi musuubuzi nange ndi musuubuzi lwakuba ffe abasuubuzi abatuufu tubadde tetunnayogera kwakati buli omu ali ku internet yeeyita musuubuzi ne until the real traders fe mwengwa mubayina amaduuka tubadde tetunnayogera so kati I think kyekiseera abasuubuzi abatuufu twogere okuva wiiki eno we yatandika tubadde tuwuliriza abasuubuzi buli omu nga yeeyita musuubuzi atalina dduuka atasuubulangako abayiribi nga gwokera mu kibuga kuyiriba kati bambi muleke ffe abasuubuzi abatuufu kati twogere ebituluma ffe abalina amaduuka ye tutandikire wa the real traders mwengwa enkya abasuubuzi bagenda kusisinkana president Museveni jjajja tebahabulwa bayiseewo ensonga zaabwe ezibaluma naku 3 babadde tebakola abasuubuzi baggalawo amaduuka ne bagamba bo tebajja kukola mpaka nga system gye bayita IFRIS government system eno IFRIS oba kye bayita digital receipting mbu gavumenti egizeeyo abasuubuzi bagiganye nange ndi musuubuzi twagiganye saagala kuddamu kulira muntu ayogera basuubuzi nga nange junior amwe trader gavumenti ya Uganda ne URA tetujja na kubasaba fenga abasuubuzi abasasula omusolo mu ggwanga lino system tugigobye eya IFRIS mugizeeyo muleeteyo system endala eyo twagigobye era tetwagala kuwulira URA nga mutukaka system eyo ffe abasuubuzi oba mugikyusa linnya oba mugikyusa nkola oba mugirungiya mutya twagigobye ffe biruma abasuubuzi bingi omuli double taxation okuwa omusolo emirundi 2 ba foreigners abagwira business zetwakolanga bannansi leero bazirimu so tubasaba abakulu aba URA n'abali mu gavumenti fenga abasuubuzi mutuwulirize amaduuka gaffe nze naggala edduuka lyange kyokka at the end of the month nina okusasula rent I have to pay rent so gavumenti mutuyambe URA ezeeyo system eno ate nammwe aba URA temukaka mbeera maakyaza emisolo mugyagala maakyaza eggwanga lirina okutambula naye abagusasula bwe baba si bamativu URA temukaka mbeera mutuyambe don't force taxes tusobola okufunayo enkola endala naye abantu tebasobola kuba nti amaduuka bagaggadde ennaku 3 stock ali mu kufa ffe bizinesi zaffe za malooni abasuubuzi bizinesi zaffe za malooni kyokka loans nazo banka ezizituwa zibeerako interest so tubasaba kubanga ekireese byonna kusayininga tteeka lya bisiyaga mwagenda ne munyiiza abazungu kati omusolo temulina gye mugujja tugenda tuuka nga buli amera ebirevu asasula omusolo tugenda tuuka ku levo mu Uganda ng'anaakuula erinnya asasula omusolo kakati gavumenti tekyalina misolo bafanda abaali batuwa obuyambi bagenda
lwa tteeka lya bisiyaga ono bali sayininganga mu kubenduulu bali sayininge we can do without them kati mutandise okkaaba kati yo gavumenti omusolo egujjewa kwaka kati bafandazi bagenda batuwalisti tewakyali kyokka ekisinga okwewuunyisa etteeka lye twasayininga ery'ebisiyaga teriwo ggwanga lituliraanye oba Kenya oba Tanzania oba Rwanda lirina so kakati bannaye bannayuganda twenweze emisolo gyo gikyajja nawulira omusolo ku ttaka abanawe mukyakaabya kajanja just tighten your belts kubanga emisolo gyo gikyajja tteeka lya bisiyaga omuntu tosobola kubanga oli munaku n'ovuma abakuliisa ati mwali wano muyise etteeka bwe mukuba mu ngalo kati emisolo gavumenti ejajjisa ku mmwe bannansi maama nnyabo twetegeke ninga bambi all in all abasuubuzi mbasaasira emaali yammwe eyonooneka ne URA nayo terina musango kubanga omulimu gwayo kusolooza misolo kale wadde kino kisisitemu kyo temukyagadde URA kizzeeyo mwabali mu URA kisisitemu kyo mukizzeeyo ki ifiriz kwa abantu bakigobye so tukigobe we engage the traders embeeredde mu nteeko kasita president yabayise omanye eggwanga lino liri fane tebakolanga Museveni tannayogera nze kyekinewuunyisa ku ggwanga lino people don't act until the president speaks gye bayita micromanagement ugenda mba minister balinze president parliament erinze president MP alinze president kansala alinze kati olwo Museveni bw'atali baawo Uganda erikoma yonna bisesa busesa instead of okutuula n'abasuubuzi URA enozaayo gu system gwammwe gu ifiriz ekyo nakyo era olinze president ensi tebayinza gyefuga bwe batyo mbu buli kizibu ekigwawo tulinde president buli kizibu ekigwawo tulinde president kati waatali baawo so the thing is simple ekiyinza okumalawo enkayana z'abasi ekintu kitono nnyo URA muzeeyo sisitemu yammwe abantu bagiganye please temukaka mbeera temusajjula mbeera muzeeyo ifirizi tunagireeta olulala tugikyuse erinnya tugibasomese sensitization awareness abasuubuzi tebannagaana sasula musolo naye tebabitegeera birimu tekinologi mungi ebintu bya ifirizi muleete bye basobola simple logic awo mu basuubuzi nvuddewo okuba nange ndi musuubuzi ate nze edduuka lyange ebintu byange ne bifa mwaba URA mugira mwesiriwaza my shop is closed edduuka lyange liggale URA nze naleeta stock kwa junior ndi musuubuzi mpa omusolo mwangwe muzeeyo system yammwe nkya nze njagala kukola I want to pay my rent kati rent tunaamusasuza ki nammwe temututama bannange okubeera omusuubuzi mu Uganda nze amwe trader kyobula bulijjo nsirise nasiba edduuka lyange olunaku olwasooka olw'ennaku 3 sikola in losses URA mutuyambe fe abasuubuzi as the real traders muzeeyo sisitemu yammwe muligireeta olulala bannange tunaaba kwekyo kimu ifirizi digital sitting bambi mulibireeta olulala ne right now abantu bali bubi abantu tebalina ssente business tezikola magoba
sente tuli mu loan URA mwagala tukole ki you want us to sell ourselves mwagala twetunde enkoko etaina majje n'abiika byenda byayo ye banenga tubonye emisoro gyongera kujja emisoro ku mafuta temututama bannange so URA etubasaba mwebale kusolooza misolo naye ku mulundi guno munaagusolooza olulala you'll live next time kisisitimu kyammwe mukizeeyo mu buwombeefu obw'ekitalo munaabitusomesa ebya IFRS next time right now tugira tutambulanga bwe tubadde bannange nosasula KCC emisolo nosasula Land Road nosasula URA bannange nosasula banka how will you operate so ketulinde president yencha President Museveni ati gwe tubadde tulinze munne Uganda tesobola kutambulanga president tannayogera kati engeri abasuubuzi gye tubadde tulinze president jajja tebahabulwa General Museveni ketulinde kyagamba ayinza okukatutema n'agamba basuubuzi wabula ate president kaga nti tujja IFRS ejja kusigala nkwana abaatulese nno wala naye ketulinde jajja tebahabulwa tulabe kyagamba ffe nga batulwedas abasuubuzi ffe nga abasuubula saabayiribi omanyi gyatwawule abasuubuzi n'abayiribi ndeka ffe batraders twogere bweba bizinensi yo teweza musolo gwa mitwalo nga bambi soko osirike so enkya abasuubuzi mugenda kusinkana jajja tebahabulwa General Museveni kuba naye musuubuzi ne President Museveni ekirungi musuubuzi ayina amata tuyambiddwa n'okuyambibwa nga ne president naye musuubuzi saabasuubuzi temutya tuli ku musuubuzi munnaffe even the president is a trader ayina amata he has milk tunaalaba oba oguli ku mata go guneetaaga IFRS bannange so awo nga nvudde bannange kitalo nnyo munnange ekya looya yafudde ekimotoka kyamugwiridde mwakirabye nga yakagula emmotoka ye nnaku 2 bannange eddogo liri mu nsi oyo looya alabika ddogo ekimotoka ne kimugwira bwe kityo nze banne natidde omanye ekimotoka ne kimugu looya omulamba kyokka myaka 37 asomesa mateeka UCU abadde yakagula emmotoka y'empya n'afa bannanga obulamu life nzibula nava ku nsi junior onoonya ssente emyaka gy'ofuniramu ssente ate gy'ofa kyokka looya yabadde yakagula emmotoka nnaku 2 yubicu abayina yubicu mu Uganda balabika tebannawe nakwera na 10 yagigula lwa 6 ekimotoka kyamugwiridde so kitalo nnyo bambi abadde musomesa ku UCU ng'ate senior lawyer bwato bwe yafudde so abantu obulamu butumaliramu bwereere ensene tumaliramu bwereere bannange singa mutegeera nti ku nsi eno tuli bagenyi teyina nnyiniyo abantu abamu mwandiyekubye mu bifuba ebintu ebimu bye mukola kakati bw'olaba munnange looye oyo engeri gye yafuddemu saawa 2 akedde agenda mu kooti bwe kiti ekimotoka munnange
nekijja nekimukuba ate kyakubyemu yiye ne police mutuyambye ku bimotoka ebyo ebinene ebimotoka biri ku nguudo tebisiba ebyo ebimotoka ebyo ebinene ebyo biroole mwana byetika migugu bitabula nkokoto bisomba musenyu bannange traffic police muteekeemu amaanyi ku bimotoka ebyo tebisiba waki temuzaawo inspection za buli mwezi mwali mulese inspection nti emmotoka zikeberebwe buli mwezi emmotoka ziri ku nguudo ziri mu poor condition neti tufaayo amaanyi gonna traffic mugasse ku bimotoka ebinene biroole babivuga ennyendo mpanvu tebabikola saavisi tebisiba biri ku nguudo bitta abantu muzeewo traffic police mutuyambe muzeewo monthly inspection buli mwezi ebimotoka ebyo bikeberebwe ebimotoka biri okubyetikka musenyu tebina wadde amataala nosanga ekimotoka kiroole kinene kyafiiridde ku kkubo kikyaliwo ebyo ebimotoka bifiira ku makubo ne bibeerawo awo kati omuntu aba avuga n'akigwamu so aba traffic mutuyambe guno si gwe mulundi ogusoose ng'ebyo ebimotoka biroole bitta abantu lwa butasiba ninga ekintu kyonna ekizibu kyonna kivudde ku kintu ekyo we don't have monthly inspection ku bimotoka ebyo ebinene ebimu n'ababivuga tebalina driving permit batani boy omuntu agenda n'atwala omusenyu ku site tani boy naddanga yakivuga so please traffic police tubasaba muteeka amaanyi kuloole bino ebimotoka ebisomba omusenyu so that tetuddamu kufiirwa bantu b'amaanyi bwe batyo looya yannumye nnyo musajja wattu abadde yakagula emmotoka ye agenda ku mirimu gye kiroole ate gye stop confusing people atoteeka bya governance mu bulamu bw'abantu don't bring your politics into people's lives please toleeta byabufuzi mu bulamu bw'abantu you can choose osolozanya politics wo elsewhere bwe mba njogera ku bintu ng'abantu bafudde toleeta byabufuzi wano please manyi abamu mwagwe eddalu we are talking about people who are dying on road accidents don't bring your politics here okay toleeta byabufuzi mu kufa kw'abantu life first tusobola okuzanya ebyobufuzi in anything but when it comes to people dying when it comes to people losing their lives don't bring your politics it's not needed oba owagira kibiina ki oba oli NRM oba oli wa NUP death on roads is a fact accident temanyi weni UP temanyi NRM temanyi teze pagira jema driver musiru driver atamidde driver atakola motoka service taina kibiina so don't put me at your level of thinking toteka kundowoozayo I'm past your level of thinking so please don't bring your politics here mosenga njogera ku bintu nga abantu bafudde I'm very serious a person lost his life innocently and you think it's funny Jesus amo bamwagwe eddalu tuli mu bintu bya magezi oleeta bya governance
Bya governance gendo byogereri mu parliament. That's where governance is. Bobo yagala bya governance gende eri mba kansala ba MP. I'm not talking about leadership here. Njogera ku road accidents. I'm talking about accidents, please. Njogera ku bubenje. Wano siri kwogera ku byabufuzi. You can choose to play your politics. N'ebintu birimu okufa kw'abantu. Let us take them serious because today it's him, tomorrow it's me. Obubenje ku nguudo leero afudde mulala. Enkya family yo, enkya nze. So si kintu kya kusekeramu. It's not funny. And I don't find it fun anyway. Manya abantu abafiiriddwa abantu baabwe because of bad driving, because of bano abavuga ebimotoka, they are not doing service. Manya abantu abafudde mu accidents abantu balina na driving permits, by the way. And you think kisesa. Buli kitatugenda kibulemingira Museveni. You cannot go to blame anything on Museveni umanyikati obwongo bwamwe buli ku Museveni. No, we are not about Museveni. Si buli kizibu ekiri mu Uganda tujja kudano Museveni yakoze eki. Please, police weeri, traffic weeri. Kati oyagala Museveni ave mu State House ajja akebera ebimotoka ku nguudo. Are you stupid? Do you have sense? You want Museveni to come from State House to check traffic cars. We mutajje mweye embeera. Abana Uganda je mulwadde. Buli kimulinda Museveni. Everything Museveni. What if we will not be around? Uganda enakoma. So, bambi abavuzi b'emmotoka abantu muvuga bubi. Nze mbeera okwo ku luguudo abantu muvuga bubi. You drive badly. Oyisa wotalina kuyisiza. Abamu ne road accident ne road signs temuzimanyi. Kati express highway bakugamba onesiri palede vuga zino temwagala. Muvuga bubi. Vawo enguudo mbi, enguudo size zivuga emmotoka. Bantu be bavuga emmotoka. Guns don't kill people, people kill people. Emmotoka size zitta abantu. Abavuzi ababi batta abantu. Bad drivers kill people. It's not cars. Emundu tetta muntu. Omuntu yabassa omuntu. Tusaga nti emundu yassa omuntu. Emundu bakozesa nkozesa. Kati you can't say the guns are bad, people are bad. Because people are the ones who are using the guns. So, it's an accident. What the traffic police mukoze nnyo. That's a fact. Era traffic mwenambe baza. You have done a good job. At least botunya ku nguudo za Uganda kuliko a little bit of sanity. Stegera. Nali wano nenjogera kubavuga convoy. Ngo JK ya president. Stegera. N'abavuga convoy abamu mweddeko. Naddala abavuga emmotoka za parliament okuli H. Please, parliament abavuga convoy za parliament eze emmotoka eziriko H bambi mweddeko. Yes, tukimanyi mutwala bakulu mwina sayirini n'enguudo zaffe enfunda. Kuliko ababoda, kuliko abobugaali. Bwe muba muvuga abakulu mwabavuga convoy za parliament muvuge ku speed etegerekeka. Netuyinza kubanga ovugira mu kibuga wakati ng'ovugira mu speed 108 kwanga oyina akagombe mbu wi. Please, mwabavuga convoy za parliament sayirini tevuga motoka. Yes, noba n'akagombe nga kaleekaana
You should put it in your mind. Nti enguudo zaffe ekisooka nfunda tesobola kuyisa motoka bbiri. Ekyokubiri zirimu ebinnya abantu batambula beewoma binnya. Ekyokusatu mulimu border borders, mulimu ab'obugaali, mulimu ab'ebigere, bonna bakosa oluguudo olwo. So abavuga convoy ng'ogyeko eya president kwanga ye president wabayitawo enguudo baziggala muvugeeko bulungi. Yes, omukulu gw'ogenda okutwala tasinga bulamu bwa Munnayuganda. Ugandan life should be protected. Ne muvuge bulungi. Omuntu gyemisinde nojja omulundi gumu. Please. Mweddeko. Abavuga convoy nga ogyeko ya president mweddeko. Waliwo abavuga obulungi. Nze nina convoy z'ensanga nga jamu mungi ne bajjako obutaala bwabwe ne balinda jamu akendeere. Nigwo omuntu ne mwagala abantu emmotoka baziteekewo. Ne musindikiriza abantu abantu bakooyi. People tired. Abantu bakooye goge mazima. Abavuga convoy muvugeeko bulungi. Nigwo omuntu n'osanga ebitaala. Emmotoka ziri mu bitaala. Ate n'oyagala zisale ebitaala. Tosobola kulindako bitaala ne bita. Kati zino ezikuli maaso ebitaala bizikutte. Bakyataze eno. Kati ate oyagala bakuviire balagewa. At times muteekemu ku common sense. Abavuga convoy muteekemu ku common sense. Bw'osanga ng'ebitaala bikutte emmotoka mu layini gy'olimu. Mugende mwogere n'owa traffic. Ne kati bano basindiikiriza abakuli maaso eri waliyo ebitaala byezitadde. You are going to cause accidents. Kane ebyo ebitaala babiteekawo traffic lights baziteekawo for purpose. Nene mu disorganizing traffic. Nedda. Apart ng'ogyeko president. Kaye president is understandable. Ye wabajja enguudo bazisiba for some time. Naye abasigadde please. Abakulu abakungu mu ggwanga lino mwogereeko n'abavuga convoy zammwe baddemu ku mpisa. Bategere nti ekkubo tebaliriiko bokka. Bavugeko mpola. Ekkubo ow'ebigere kwali, owa bodaboda kwali, ab'obugaali kwebali, ebinnya kwebiri. So ffenna tukose ekkubo limu. So ekyo nakyo bambi mukikole tubasaba mu buwombeefu. Omuntu bw'olaba nga jjaamu mungi naawe beeramu akategeera. Otegere nti jjaamu mungi tebalina gye badda. Nye mujja ku mamotoka g'abantu gwe semberayo gwe dde eno. Abannayuganda babikooye. People tired. Abannayuganda babikooye. Ne traffic lights temuzirespectinga. Kati mwe abakungu mwennyini ab'eggwanga bakola amateeka. Bwe mba nammwe temugoberera amateeka kati eggwanga liba liragawa. You are the people who sit in parliament. Mwe abakola amateeka gano. Mulimba nedda president. President Museveni tukusaba General General Muhoozi. Bane convoy ezimu zisusse. Nibalekanga bakulubudde emmotoka z'abantu tebagambwako. Ekkubo funda jamu akutte naawe ng'okira bannange. Abamu nno muyita eri ku ludda luli. Emmotoka zivaayo gwe gy'oyita ate. Please, nze bannange nze nali e Dubai kambabuulire. I was in Dubai. Naye bw'otuukako e Dubai weewuunya. Dubai zo zibaddewo zitya. Teri sayirini. Dubai tewaliyo kabangalizireekaana. Ne Dubai naye erina abakulu. Ne wano president wamala okuyitawo, mutabani we n'ayitawo, senga we n'ayitawo, kojja we n'ayitawo, vice president n'ayitawo, abakola mu office ya vice president nabo balina kabangali, prime minister n'ayitawo,
abakola mu office ye ekiri mu Uganda wano weewuunya akatogo ke tulimu bw'oba okutegeera Uganda vugira ku nguudo za Uganda wano buli omu alina right of way n'abasiimula mu State House weewuunya n'obeera ku luguudo naye nga konvoyi z'abakulu zokka ono aba yakayitawo ono n'ayitawo ono aba yakayitawo eno n'ayitawo kwekaba no it's too much kingi eza kati ate nno va ku z'abakulu waliwo n'emmotoka za bulijjo nga tezina namba za government nga nazo zina right of way gwe soko ove ku zino ziri mu convoy ezo zo soko zireke waliwo ezina number plate nze nasanga VTs nga naye ina right of VTs tutuse ku level Lawumu ina right of way VTs ekaba Sipasi yekaba Subaru zikaba ibane kike kiri mu Uganda really buli omu ina right of way kati ate waliwo bana aba TX oba aba TX bakikwata bukwasi V8 ne TX buli agula V8 enkyakera kuteeka mu butaala bwa poliisi so tusaba aba traffic emmotoka zonna nga teyina namba ya gavumenti mu butuufu nga newookerera mu kitabo tesaana kuba na right of way bambi muzikwate Uganda bakooye people tired abantu babeera mu jjamu ogenda okulaba VTs eyiseewo ekaaba wiwiwi eyo neegenda Lawumu neeyitawo mugaba neggwanga lino tuli kuki kati gye bigenda okuggwera nga buli omu alina right of way kati va kuziina sayirini waliwo bano nina omusirikale maaso nga bamuwa omusirikale amukuume abo nabo tebakyasimba jamuse buli alina omusirikale mu mmotoka tebakyasimba jamu era omusirikale waavaamu neyefuula owa traffic ibannange President 7 tusaba otuyambe tusaba mutuyambe ku right of way ku motoka ezeeyongedde eza bulijjo ezikaabanga n'ezimu zirina obutaala bwa poliisi so bambi ebyo byo bannayuganda bye bantumye nga MP waabwe owa social media Mayinza Junior ndi mubaka wa parliament owa social media ndiwo okuleeta bizibu bya bannayuganda ate bikolebweko so bambi kiri beyond nze bwali nali mu jjamu VTs nempitako nali manyina minister yayitawo nga VTs ekaba nga nengamba twatuuse tutya wano VTs okuba nti inalo itovuwe wano osanga sebo wishi wano omwana akuyisa akola Lawumu wano bakuyisa akola Lawumu ng'ekaba ngamba ono ate mukungu ki atambulira mu Lawumu bagenda mu loogi kati parliament etuula kiro teriyo ofisi ya government etuula kiro ne ugenda okulaba Lawumu zikuyitako zikaaba n'abano tebagenda mu loogi bano so bambi abatwala ebyenguudo bambi mutusaasire olwaleero noloza sigifundikirirawo Juni ebya Winnie Nowaji it doesn't deserve my comment ebya Winnie Nowaji tebyetaaga malusu gange you know banange waliwo ebintu bye neesigaliza kati I'm past that kati nze njogere ku Winnie Nowaji ne Bawembo bakayanira omwana so what kati mbyogereko ntya ama mwina namwe bintu namwe byemutijjisa if Winnie Nowaji ne ex-we bakayanira omwana kati nze Junior analysis yange jirewa naliyo nga bamuzaala was I there when they're producing the kid
If we in Wajandi and the Simanyam or Baw or Babi or X where they want to fight, let them fight. If you didn't know more. And now if you didn't know more, it's no more to fight for kid. So you're deserving my energy now. Kati win in Wajimu get a coach. No one gay Bakayani, so what? Nothing we need is to Kayani Raban. One of the Musaji man, every man knows. If you Kayani Romana Bibao, maybe you'll be bidding no more. I think that's normal. Siraba makuru gabiri munze. Sibiraba makuru ebya weneno waji. Amanyise nze abantu bansubira. You can sort your differences out of camera. Baserebu ba Uganda balinga abagamba mbo camera amawulire ge gamala buli kimu. Alwadde envunza ajja ku social media. Bane nalwadde envunza baserebu ba Uganda. Nga mwine ebizibu bya mwenga bya family, please. Amawulire sige gamala buli kimu. You can try court. Kwawe mwali mwezaalamu omwana temwatuyita. Kayate muyombagana kati ate mbutu biyingire sina maanyago. Junior yogera ku Zara ne Winnie ebyo bya TikTok. Abo sibamanyi. I don't know them. Zara abo sibamanyi. Njaya mumbuza abantu abali mu saako zange. Me my friends bakwano bange bana baba Jeno. Bakwano bange bana baba Kano. My friends are lawyers. Katota nikakumbuza bana ba TikTok because sibamanyi. I'm not into their sack. I'm not their friend. Tandika nawe okumbuza n'abantu abategerekeka. Kali nze abana ba TikTok kati binkwatira ko they in their own life. Nange ni munsindala. So yolwalero kanjisibulire wano nenga bambi fa abasuubuzi tukyali banyivu as the traders. Tukyali baki banyivu. So I think we get a solution. Abasuubuzi tuddeyo tukole. Abafiiriddwa sente zammwe abasuubuzi bambi kibinnyo. But above all banange owakafu akyaliddeko nakivubo. Manyi mubadde webiyitingana. So kafu waliwo omukungu wa kafu akyaliddeko ekisaawe kyaffe ekyennakivubo. Okitegeera. So agamawulire imanya banuga mwagala nya mawulire amafu na kivubo ejja kukyaza emipiira mu Afcon. Ekyo tekiriko kubuuza. Era omukungu mukafu ekibiina ekitwala omupiira mu Africa agambye ekisaawe kyennakivubo kirungi kizibu. Baba mulambuza ku toilet dressing rooms abadde tazirabangako. So nakivubo it's one of the most modern stadiums kyetulina mu East Africa. So awono nenebaza nnyo mukulu wange Ham olwa such a vision. My brother Ham webale kuba na vision. Walekawo okuzimba loogi n'ozimba ekisaawe to improve talents. Kakati abana b'eggwanga bali mu talents, mipiira, kuyimba, eggwanga kati geridda talents. So nenga Ham mukama kuume, mukama akwongere omukisa ozimbe ebisaawe ebirala bingi mu ggwanga lino. We are behind you. So twetegekera Afcon. Era temutubuuza birala. Faabe nakivubo ekisaawe ekyaggwa. Twetegekera Afcon. Kisegeera. So haji mukama ako omukisa Allah kume akwebyosinga okwagala my brother Ham. Oyo ye mu respectinga. Minazi mukuru wange Hamu bwankubira essimu ne mbambadde nina kyenkola. I got there.
Steged, I respect, aina vision, aina mission. Eggwanga lino singa lyalina bahamu 10, singa Uganda yakyuka dda. Mama. Singa Uganda yalina bahamu 10, nga balina obwongo bw'omwami oyo. Singa we had 10 people like Amis, singa Uganda ya developing. Neera tetwenenya, kasita tuyinayo ndoza mubiraba. Kakati mwe abeetwala nti muli bagagga ng'okola gwaggula myenge. Toyina wadde akamyuka olunda. Mbu you are rich. Ojja kutubuulira obugagga bwe gye buli. Abantu bazimba bisaawe gw'ogula condom. People building stadiums. Gwe ekyobugagga kyokola kugula condom mu manyago. Nawe nuga nti oli mugagga mbu you are rich. Toyina wadde omukululo. Kwa sente zibeerako n'emirandira. Sente ogwirangwire. Mulingo mukwasi w'enseenene. Toyina wadde toyi gy'osolooza. Mbu oli mugagga. Please. Butubanga twogera ku bagagga. Nga twogedde ku bahamu. Abazimbye ebisaawe abalala mulindemu. Omanya ekintu ekiruzinze meaning mu Uganda. Bugagga. N'alunde obumyu alooza mugagga. Alunde enkofu alooza yagagga wala. Bano abaana abaakalaba. Toyanze Subaru nyenda gitunda. Noonya muguzi. Agula Subaru yange. Sola kubeera nga nvuga emmotoka emu n'abavubuka bakafuna sente. Osanga bisubaru babireekanya. Amaalo gabalinga amaalo. Kati gowa Subaru oleekaanizaani ku miliyoni za 3. Kale no bisubaru no bebaleekanya bibeereko ngeza fenti za bei miliyoni 25. Ozayi kivuuka kiri mu Subaru ya miliyoni 25. Kireekaanira abantu. Nuka kati ono sente yazijjeewa. In fact, government eteeke komo ku kutunda ettaka. Bavubukamu abamu mwakalabe sente. Kwa watunde ebijja bya maamawo ewammwe nojja n'ogula Subaru. Omazeeko abantu b'okukyala emirembe. Mubireekanya. Kati abe Range Rover bakole batya. Gwe Subaru oba oleekanya emmotoka ku kkubo. Owa Range Rover akola atya. Owa Benz akola atya. Tatukube bukubi. Please. Bavubukamu mweddeko. Abavuzi ba Subaru mweddeko. Nze toba nyenda gitunda. Omuntu oswala n'okuswala. Golabe yange ereekaana. Do you see me shouting, Maika? Kama nti aba Range Rover bakole batya. Nze bwe nsanga owa Benz ku kkubo nga nvuga Subaru ayigawe nzire emabbali n'ayitawo. Bwe nsanga owa Range Rover nze nga nvuga owa Subaru oddabuze wa mabbali. Oli mu Subaru ya miliyoni 25 28 mbonawo oli mugagga. Oli mugagga waawa. Esate motoka zibabawera ku looni. Mbugendo ovuge. Gweri kutama oli sasula. Mulimba nammwe. Mulaze nnyo amaalo. Ebyo ebintu wandisubidde nti ba Range Rover be babikola. Ba Benz be babikola. Abasajja bavuga zi BMW1. Negwe ovuga Subaru ya banja oleekaanira abantu ku kkubo. Mutuswazizza nnyo nammwe. Amaalo gabayitiridde. Bayina ne babireekanya. Olwadde mugenda eri mu nsiko. Subaru motoka ya nsiko iseraleka. Bazikolera kuba mu nsiko. Nagende Dubai sina Subaru gye nalaba ku kkubo. Era ne nkuba ne ngamba Kasuku nti Kasuku omanyi emmotoka eno kangitunde. Dubai tewali Subaru. Kati mubireekanya empola. Nsaya kuvuga motoka za bavubuka abakafune sente. Some of us abavuga Subaru, we are serious people. We are technocrats. No gena no jituuse wantu nawe kenyini no swala. Ngevubuka liri wali lireekaana pa. Njewa amaalo. Mubireekanize eri mu ttale. Abantu bavuga emmotoka za buwumbi. People are driving billion cars here, but they are quiet.
govuga Subaru ne spray omwewola bwewozi mvuge no ku Subaru no kati olaba bana abavuga Subaru empya waliwo zino empya ezakajja they are quiet people ne ovuga Subaru Legacy milioni 26 kyosinga owawisi kiri ekintu ekyo nowalawumu mboyina tabo that's all ne spray mumujja wampannange nkoye motoka z'abavubuka abakafuna munsondere ngule Benz munsonde Subaru nyenda gitunda njagala kati kugula Benz nsigazemu ekitiibwa kyange let me have respect on the road munsondere nze Range Rover ne weba nkadde I can drive it okuvuga Subaru empya mvuga Range Rover enkadde musigaze ku kitiibwa so eriyaji gula bobo onagula Subaru nkubira nedda tuswala umuntu kati nze nganze technocrat otula mu meeting ukiruli nga omusiro ali wali alekanya Subaru we in meetings tusinkane olulala yolwalero kanjigalire wano ebigambo byangwe gwe biyisizo bigenda ondope ku police ompe namba ya DPC wowuliranga nti byenjogedde tebikusanyusiza oyina options bbiri genda ku police ondope onziguleko omusango nti Technocrat Junior byayogedde te bomala okundopa ku police ng'otaddemu statement ompe namba ya DPC mukubire or you can try court nze nina abalamuzi ba follower bange I have judges who are nasanga omulamuzi luli mu supermarket n'abaana be nangaba ne sister Junior I follow you a magistrate yali oba wa grade 3 oba wa grade 4 omanyina mu abalamuzi mwina grade zizembo zaabuza kati owa grade 1 yakomawa era nayo justice nina abalamuzi nabo bayina ebintu byawe bye fumba magistrate grade 1 ate nosanga wa grade 2 mbwate gabalinga basawo akuba empiso mulala atekako kanula mulala ibana ekiri mu justice abalamuzi bayinaako buzibu you are my fans era ulina laba ne gundi principal judge ndoza yambi ipinga ku musango gwani gwa police narabe namba iringa ya principal judge ngakwasa ddamu mukubira nenja jetegereza so abalamuzi mwenna mu ggwanga mbatumiddeko nnyo all judges thank you for the good work you are doing. You are my followers abasinga obungi era nagenda awo mu koti ya Buganda Road omulamuzi nanga Junior I need a selfie with you ningaba ne my road of justice abadde ki ng'omulamuzi ayagala selfie nange ngaba nange Uganda bagitunde buli omu bamwe sente ze tugende mu mawanga agali serious ndaba ndaga muntu muziina waliwo byolaba mu Uganda nga Uganda esanda kutundibwa buli muna Uganda ne bamuwa sente ze ne tugenda mu mawanga agali a little bit serious so nyenze ku TikTok je nyenda sawa zirimeka ku sawa 3 nja kuba ku TikTok aba TikTok nabera yencha I'll be there tomorrow nkoyi nenga mumpe ku sente bannange naina abagagga banga abampanga ku sente naye mama mwagenda kulwana Ukraine nga temucyankwata my rich people temucyankwata chichesete zabuze bulaya there is no money in Europe kwa abagagga bange benna kubiranga amasimu you no longer pick chichi nabakolaki kati oluseke nalukubani kati tunali awa
mwenga abali ebulayi sente zibabuze. I had friends mu US. Neka temucha ampa ku sente. Biruzi. Nze bye byangano gende ebweru. Kusasula biruzi. Obwo bulamu bwa credit. Obwo kwewola sibusobola. Mbu bwotuuka mu America mbunga bakuwa essimu. Onaasasula. Nze bane siri musasuzi. Nze era Europe yandi nemyeru yale. Ayiyambwe ebintu babawa byabwerere ne musasula. Nze junior. Ekizibu kye nnina simanyi kusasula. I'm not good at paying. Kati munneekyo olandi Uganda wano teri kyabwerere. Uganda teri wudduuka gy'ogenda kuyingira. Obasinikireko ebinnyo mbw'olisasula otya. Wano cash. Order with cash ye moto ya Uganda. So naye kabiruzi we kaba kalinnyamu, it's understandable. Abantu be Bulaayi eyo waliwo abali e Canada awo. Mwampanga ku sente kayeje yafumbirwa. Yeka kalamu ng'obuze. Mwamala ne mutegeera nti America tezannya. Teri abeera ku social media nga ino omulimu ebweru. Banne emirimu gy'ebweru. They are demanding. Vakufe kati ze junior wane Uganda iwaka for 4 hours. Nkolere sawa 2 na ye Bulaya. Mbu parawa. Nasa sobola mirimo gya parawa. Kakala muto kyabeera ku social media. Keizi si kyakulaba. Mujja tuuka amaalo ge Uganda gabaggwemu mutegere nti mwagenda mu America kuba kyeyo. Mwaba mutuka mu America ne mwewunza. Ovudde Uganda otugambye ogenze kukola. Ate tukulaba ku social media yasaamiridde. Eriyo omuntu ali serious. Eyave Uganda nga agenze kuba kye yabeera ku social media. Sokaye. Wisdom. Kyangu nnyo okuva e Bulaaya nga toyina kyoyina. Tubalabye bangi wano. Wisdom kaye. Nga tonnaddawo kwasaamirira ku YouTube. Bw'oba wagende Canada kaye tuula okole. Toyina kipya ky'otugamba. Naye kyangu nnyo okuva e Canada awo. Nga ne toyi togizimbye. If you're not serious. Ebulaaya sente gye ziri. Nene ebizitwala bingi. So wisdom. Obudde bw'omalaawo ng'ovuma pasita Bujingo. Bw'omala e Canada singa ofuna emirimu 3 n'okola. Nze ndabye abantu bangi abavudde ebweru ng'omuntu amaze mu America emyaka n'akomawo e Uganda nga talina kyayina. Ate ndabye bangi abali e Uganda nga talinnyanga ku nnyonyi naye nga mugagga muzibu. Omanyi abantu abamu mmwe mulowooza nti okulinnya ennyonyi ky'amaanyi. Abantu abamu mmwe kye mulowooza mbu okulinnya ennyonyi n'ogenda mu ggwanga eddala mbu it's a source of wealth. Naye wano MC Rich atambudde amawanga anaatera gamalayo. Talina wadde 10. Kati ofunamu kyakuyiga ki? Kyakuyiga ki kyofuna? Buli woobeera osobola okugaggawalirawo. Everywhere you are on this planet you can make money. Ali e Uganda osobola okugaggawala. Nali mu America osobola. Ali e Bungereza osobola. Naye ekituuka kintu ekyo. How serious are you? Omanyi generation yaffe oba these days abantu abatali serious look, abantu abali unserious they look serious. This today unserious people look serious and serious people look unserious.
leero abayina sente mu Uganda si be bambala amasuuti. In Uganda, people who have money are not people who dress in suits. But abavu ennaku zino, poor people bambala bulungi. They dress nicely. They look money. Nenga in reality there is no money. Choka bambala obubi mu Uganda osanga omusajja ali mu bisiripa. Ne sati tajigolodde nenga ine ebizimbe bina. Tadi no sange yagolodde suit nga talina wadde ekikumi ye Uganda. That's why Uganda is confusing. Nze ninawo omuntu yali ayagala ggula ttaka. Kati nga ayagala ggula ttaka. Ne bamundeetera. Ettaka lyaliyo balya biliyoni 3. Ne bandeetera Gayi. Mbu yagenda oddigula biliyoni 3. Nga Gayi alirawuze. Tasanyiridde enviiri. Nga kyonna ekisaati kyalimu unanimanyi na makanika. Ne baŋŋambu ono yagenda oggula ettaka biliyoni 3. Kyenva mbuuza abamuleese ti ono ayina ssente ono. Does this person bane yali ambadde bubi? Omusajja yantunuulira n'aseka. Naŋŋamba Junior oli mwana muto. Okuba ne ssente olowooza kwambala bulungi. You think having money is dressing properly. You think having money kusala nviiri. Omusajja n'agenda. Baana mmwe nanoonya omusajja. I looked for the man. Bagenda okunnyumiza. Omusajja gwe nabadde nzalawa ayina ebizimbe oba 6 mu tawuni awo. Ne ngamba Uganda twesabire. Nga n'oluzungu talumanyi. Kwa bali bamusayiningira basayiningisa. So era kati sekyayisaamu bantu maaso. I no longer pass eyes through people. Nze mu Uganda kati sicha abayine sente be basinga okubeera shabbe. Usayise tekisanyiridde enviiri kiri mu bisiripa tekikolodde nenga kirina sente. Nosanga bano yesimati nze awunya perfume. Nga is as poor as a church mouse. So bambi wisdom kayi kakalamu case mokole. Please work. Move ku social media. Please work. Abantu bajja basekerera wano. Kyonki babuulidde. Abalinze okuseka nga bangi. Prove them wrong. Nze kyobula abanne esente wezimbula. Osanga nkaaba. Junior. Sente wezimbula. Osanga nkaaba. Kwa abantu bamanyiira. Bane oba toyina sente abantu bakumanyiira. N'atandi kumanyidde akumanyiira. Abantu bayinza okuyisaamu amaaso. No leka mwana wange leka. Obwavu kibi. Nata negosinga ebitabo negosinga akumanyiira because of you don't have money. Banange mu buli kimu kye tukola tunoonye sente. Bajja kunoonya. Ayine sente banoonya munoonyi. Nzo ano n'abantu bemanyi nga tebakuba masimu. They don't call. Nenge simu yebeera evuga. Banange ayine sente. Bane n'oba mukulu, n'oba muto bakuyita muzeeyi. Sente ina amaanyi. Ne woba ng'oli mwana muto, bakuyitirawo muzeeyi. Muzeeyi obadde ogamba ki? Muzeeyi tukole ki? Bakkuza. Kyovula amabaala nagavaamu. Teri ali mu bbaala ayina sente. Tewaliyo. Wano mu Uganda. Bw'oba oyagala okwavuwala beera mu mabaala ago.
ate omuzimu gw'omwenge zoona tezibula naye zigula ettaka zibula. Bannange woba oyagala okwavuwala mu Uganda bera mabaala ga Uganda tewali ayina ssente n'ogo. Bonna beefera, bonna beerimba, banoonya layimulaiti, buli omu they are wannabes. Tewali. Nze nga nakajja mu layimulaiti nagenda nga mabaala nga ndooza nti abali mabaala balina ssente. Obasanga beesonze bali abantu 7 baguze eccupa egyo 7 people. Wano mu Uganda abantu omwenge beesonda mwesonde balinga abali ku lumbe. Leeta y'ebiri nono n'aleeta ebiri n'obasanga katebo. Buno butebo bw'amabaala bonna bali okubanwa eccupa egyo. Abagagga mu Uganda tebabeera mu mabaala. Teri mugagga mu Uganda atambula kiro. Mu Uganda abagagga bakoma okutambula sawa 3 za kiro kwa bava mu sauna. Kati abaavu ne batandika. Essaawa z'abaavu mu Uganda 4 ez'ekiro, 5 ez'ekiro, 6 ez'ekiro, awo tewali ayina ssente. Bonna beefera, ono yagwiriddeyo kaddiiru ka mitwalo 5. Tewali. Kyova olaba abawala abali mabaala they have not got money. Babakozesezza naye tebagaggawadde. Katonda yateeka omuzimu mu bbaala. Nze simanyi muzimu guli mu bbaala gongo tenda. Bw'oba yagala okutegeera nti satani gyali, sitaani gyali, genda mu bbaala za Uganda. Mujjudde abafere. Osanga omuntu yesimaatinze olowooza alimu ku magezi nga mufere. Junior Siva kuva mabaala singa nina kyennina. Teri muntu agaggawadde ng'akyali mabaala ago. Nze nategera entandikwa y'okugaggawala mu bulamu. Uwerethe obugagga tebutambula na kwejalabya. Nkiddemu okiwulire. Wealth and comfort are not friends. Wealth obugagga ne comfort okwejalabya tebitambulira kumu. Tobola nga wagenze mu mabaala ago. Abagagga bonna mu Uganda abayina ssente tojja basangayo. Waliwo eyali alabyeyo Sudiru ng'ali mu kati wooko. Owange waliwo eyali alabye Sudiru mu kasiki. Waliwo eyali alabyeko hamu ng'ali ku voloti. Nze nabitegeera. Kyova olaba abagagga bonna mu Uganda ssente beziweddeko. Bano nalina ssente ne ziggwawo. Baasemberera comfort night life. Babeera mu mabaala. Baasaasaanya ssente. Wano abagagga mu Uganda basigazizza ssente zaabwe because tubalabayo. They are not there. Kati amabaala ge Uganda gajjudde abanaku. Abanaku abali smart mu nnyambala. Abanaku abasala obuviiri. They look money. Bagula emyenge. Naye akutwaleko gy'asula. Agula omwenge mu bbaala singa omukwata mpola. N'akutwalako gy'asula. Ojja musanga asula mu apartment. Naye omuntu ayina omuzigo
niwe guba gwa rumu emunga gugwe asinga asula mu apartment e milioni 4 ekyo nakyo kiteeke mu bwongo omuntu nga ayina omuzigo single room nga yiyo osinga omuntu apangise ennyumba y'ebisenge ebisatu kati ekyabavubuka tebatamanyi sente z'omalira mu apartment mbawulira ayisiteni kira ayisiteni kisaasi mukwana apartment eyo gy'osulamu gy'onyumiza bakwano bo olunaku kwoli ne bw'omisingamu olunaku lumu nga tosasudde bajjajje kugobamu